Nama buli lukya ereetedde bannayuganda okwebuuza gavumenti kye balowooleza okusobola okuvvuunuka ekizibu kino ekyongera okusajjuka buli kadde. Wakati mu kulajjanira gavumenti, bannansi bazze basaba bekikwatako okusala ku musolo gw'ebintu ebimu naddala ebyo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Olwaleero omuteesiteesi omukulu mu Minisitule y'ebyensimbi Ramathan Ggoobi ayanukudde eggwanga ku nsonga y'ebbeeyi y'ebintu. Ono agugumbudde abantu ababuzaabuza bannansi nga gavumenti bw'erina kyemanyi ku kulinnya kw'ebbeeyi y'ebintu. We are not going to control prices also. You need to know that's bad economics also. You control prices, you create so many unintended consequences. Ggoobi abadde omukambwe okukira ennumba ategeezezza nti gavumenti terina nteekateeka yonna yakusala ku misolo gya bintu wadde ennusu ekikumi kuba ekyetaaga ssente nnyingi okukulakulanya eggwanga. Others are saying we should open up and allow imports to flood in. I've heard some politicians. Bad economics. Then you will kill all the businesses in the country if you flood imports. Those very people you want to protect from high prices will actually face a problem that they will not be in business. Ramathan Ggoobi agamba nti gavumenti mu kunoonyereza kwe yakola bakizuula nga ne bwe banaasala omusolo ku bintu tekirina we kiyambira ggwanga. So removing tax is not the answer. It is going to create more problems because it will make a government unable to have revenue, and yet at the same time the prices have not reduced substantially. So these are external, they are what we call exogenous shocks. They are coming from outside the economy. The factors which have led to these price increases are the same factors which have led to price increase in the US, in Kenya, in Rwanda, in Ethiopia, and everywhere. Bwabadde asoma alipoota y'emyezi ena egisembyeyo mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 ategeezezza nti eggwanga lifiiriddwa tiriyoni 1 okusinziira ku ssente ezibadde zirina okukuŋŋaanyizibwa nga singa bajja omusolo ku bintu kyongera okukosa ennyingiza y'eggwanga. A lot of noise, how URA is mistreating us, and please Ugandans, if you are supposed to pay tax, pay the tax. We don't collect tax from anyone who's not supposed to pay tax. No business which is making a loss pays tax. No Ugandan who's not in a position to pay tax pays tax. That you are going to sell your property to pay tax? No. We tax just a proportion of that money you have made using the services that Uganda has provided. The roads, the electricity, the water, the security. Ramathan Ggoobi asabye aboogera enteekateeka za gavumenti ez'okukulakulanya abantu gamba nga parish development model banune ku vvu bwe bati balina kyakukola mu kifo ky'okubuzaabuza bannansi. This parish development model is going to be a very good vehicle of kick-starting this transformation agenda, but it will take time. It's not a silver plate that when it starts next year, then poverty will get out of the way. No, it has not. Poverty did not come in one day or 1 year. It has taken centuries and centuries. So it will take some time, but I'm sure the steps should be deliberate and very well monitored. Okusinziira ku mbalira y'omwaka ogujja 2022-2023 tewali musolo mupya gugenda kuteekebwawo era gavumenti si yakuddamu kutondawo bitongole bipya wansi wa minisitule zaayo nga kino kivudde ku kuba nga amabanja Uganda gerina gakola ebitundutundu 49 ku buli 100 ekintu eky'obulabe ennyo eri ebyenfuna by'eggwanga. Titus Gyemba, BBS Telefina, agesigika.